Yes, tukole teka yugundi. Nkuwa ogena kwate mbaye mayo sonse kanga nkuwa sonse mu bed. Kasa kuliki. Gwe. Sizi wengere no boti bonu. Mwana chine bere. Abantu badisi. Kali waddo onoonya ki ku lubuto lwa Shiba. Nalukoze eki. Nga wadde olukwatako lwaki. Wadde ofuwaki. Lwaki tofuna olubuto olwo n'ova kuzaaba nyo. Mbuze. Mwabadde ku labo nidda n'oyagala okukwata ku bbeere lya munnooti. Gira tugire wano. Okay, kapakati. Oli bulungi. Bavudde ku kyokuteeka ku lisiti ya gundi nga naawe akabinoonya kanoonye. Babadde bakimanyi nti nno nsoolodde downloading nga ndi mubi naawe ngenda tuuka ku nyaaki nga tewali ansinga binoonyiige. Ndi mubi. Kati biki bakusubiremu ggula bbina ku Nyashi Festival? Natumiza silikoni oli ng'ali mu kkala yange terina. China Japan. Waaye kiki nnyo. Manya bumanya nti ebbina lijja. Tekyetaagisa wa gye liva. Anko kye kiganja. Bitesoka otemutereze anko tukyagenda mu maaso. Ekitegeeza kituufu oyambala ebbina abantu bebogera bituufu. Sometimes. Oyambala ebbina kyokka ate n'ovaayo n'ovuma abalina obubi abambala. Ngamba gundi. Nali nvumyeko. Nga gundi yeetagamu ebbina. Oba weetaaga mba ntegeeza nti njaga mulagira gye naguze kubanga era oluusi ne gye naguze mba musuubiza nti ndeeta ba customer. Ate we bagana n'onyiga bunyiizi. Kubanga kati eri gwe mba nasuubiza bagamba ndi kuki. Obino tuyanya nnyo n'ovu. Anti kati era nga webimanyize bwentera okwambala buli comfortable. Yeah. But once in a while nga mpulira njagala nange bakangamu. Naddala nga manyi gye ndaga na Winnie Nwagi gye yali oba Jasmine. Mba mulalamu awo oli balina ovaayo. Bw'osigoti amma bina. Kasamanyi wendaga Winnie Nwagi wali. Smile dear Jasmine. Ng'oli ambala. Ngenda tuukawo nga tebakitegeera kye. Kati sokoleke. Kyo kikutamuza n'effaana. Bugumu, it's hot. Wera tukulaba okati. Obeera otwogena tuyana mu bantu. Maama bina gaba tuyanya wamagule. Naye leero ndi kwalaali tekuli kyentaddeko buli kyondabako kyange. Omanyi oba kisambe. Toyambadde bino obeera mu kifo kimu. Tosagaasagana. Sizungazunga. Ola n'okutwakinga mbadde ntyanga omusajja ayagala kyono linda. Buli wotoyambala bino oba n'empisa. Ngezaako naye. Naye olyambale. Linda gwe kunyaza olabe. Naye nagala ngenda kuba siliko n'akankana ati. Mugamba wa. Abasinga kutyako wansi awo. Wano wotonyega. Nasigazaawo sente nzaagirina. Kyekyaguza ne kafaana. Musaaga. Watera obugumi. Ndirabirira take care of baby. Kapa. Waliwo atudde wali akwesiibisa. Bombi talina ako talina mu maaso talina mabega. It's okay. Kasita ina entrance. Ninga bakati. Eyo nanga tuvudde tubadde mu kusaagasaaga. Omukulu gw'omuntu omu eyali takkiriza mugundi byekola Federation. Ebiseera bisingera ovaayo n'obagambako. Kakati Kenzo bamuwadde obwa senior. Not just presidential advisor but senior presidential advisor ku bya creatives. We bagamba creatives tetwogera ku bayimbi mwekka. All the art in the industry. All the arts in the industry. Ekintu kino was it proper? Kenzo abadde atuuse ku eyo essa. Bamemba parliament bawakanye. Ababa muri mu creatives abaluddemu bawakanye. Abamu bagamba talina nabwe yatuuse wati. What's your take? Personally, I'll say Kenzo y'omu ku bayimbi betulina mu Uganda abasalidde ddala. You understand? He has really sold the music. We are not talking talent. We are not talking whichever bakita batya inferiority gy'alina bye tuyita inferior ku ye byonna by'alina oba bye muyita obunafu bwe asobodde obiseringa better than mwabagamba muyina agamaanyi. So nze nga nze Kapa, I don't know the more. Sina understanding a federation. Probably maybe because I'm not giving it enough time. But sina understanding. But if you tell me Kenzo takes that position, I will say yes. Okay. Because if not Kenzo, then who? And is that an author? When you say author, what you mean? Writer? More like kubanga author mba manyinga writer. Me, I just believe ebintu Kenzo byatonzeewo. Physically nga tuvudde mu kukiwandiika. He has really sold the music. Kenzo bamumanyi out. Omuntu yandibiitinze Kenzo alina Bobby Wine, but he also left for politics.
You understand? So yes, abamusinga wano obunene mu Uganda mwe bali, but he sold us more than they did. You understand? So I believe yes, position bagimulekere. Amatomo balowooza nti no him gwe gy'omubalira eno gye yagenze the industry ya Uganda tenatereera wadde ye ya penetrating era of course awabeera ebikyamu wabeerawo at least ekirungi ekimu wabeera kigenze naye the problems we handlinga byewaga so that nabala basobola okusala anti era olaba bye tuhandolinga naffe era tuli mu biko pakati gwe copyright okakasa kiri kyasibuka mu Uganda. Hey. Every country inagundi yayo. So ebintu ebisinga tubikopa ne tubireteeka ne bitufuula better, then sometimes ne tuselinga off ebyaffe. So who has sold off home more mu bayimbi bawana? Who? Him. It is him. He has sold off more. Nze njagalayo muyimbi omo we Uganda yali akubye crowd y'abazungu esinga ya Kenzo obunene. Meaning to omuntu naso to represent, because as we're choosing a leader, we're also choosing a representative. And if he did it without having zero position, kabamwe kumanyi tulabe chechi, just sometimes bane tuleke tugezeeko. Osheka because nga bwe nagambe simanyi nnyo motives na values za federation, but if they are up to something good, si balinaako buzibu. We baba representing a muyimbi, ndi muyimbi, mbawa go ahead. Ngabiri mulumu bagenda mu State House. Nabira bifaananyi. Lwaki tewagenda? Samanya nako bagenda ate simanyi nsonga lwaki bali bagenda muneze siva mbanga nengwa mu bintu bye sitegeera. I'm not that kind of person. I want to be right. Is that the representation je mwagala nga abayimbi nti they pick some ne baba twala some yabamu ne mubira. Fenna tetusobola genda. Being notified ngama nacho bade kikulu. Yeah, we would love the notification, you know, but if they have chosen to do it that way, then maybe to be nsi yangenze byanzigwako dda ne byankako okufa ku mdala gwange. Kale oluusi mbaliyingiriza ningirizaako eno neeri, but sometimes you just omanyi kanneebake omanyi kangende empugewo, you understand? So some people tukola ebyo nogamba kangende nkole kino bino kambye sonyo because waliwo ekintu kye bayita abantu omuntu okumalamu essuubi. I feel like at some point my country yamalamu essuubi n'enkyayo okulwana osheya n'enkyayo okwongera okugezaako n'entandika okubanga kati eyo vibe mpeaking, you understand? And this is not only with the government, it's even with the people. Ebintu byaffe byonna ffenna, in fact nange neetwaliramu. So sometimes osanga ng'omuntu final decision gy'afunye ya stepping aside naba watching and nemukola ekintu kyammwe. Sometimes we support, sometimes we are not supportive. I don't support the system in my country, but I know I can't fight it alone. Kyekiri kye mbadde ngamba wali nti nno n'abantu bayiga okupika ku bayimbi babalwanireko, mulekerawo just okuvayo ne mutwokya, because kankubuli wali olwaniddeko atayagala mulwanirira abamu kumwe oteekayo posti omunauganda n'akuvuma naye nga kyoyogerako kiyamba ye n'ogamba nzireyo neebake siri kiddamu. So that's the vibe. So but tuyambeko, if they want to be fought for, they should also give that. Ate nga si bya social media, si bya kwekweka mabega munnammwe n'abalwanira ne bamusiba ne muteekayo free how do you do that post? Nga basibye omuntu kaposta kakaliko money free kapakati free nafuuka free, but physically ani azzeewo? Who comes to that location physically? Exactly. So mulaba ebintu ebikuba abantu bias. Exactly. Okay. Abamu bali abayimbi bali mu State House nga ba promoter bali ggulu bagenda aba promoter beba bateeka mu ssente beba bagula nga bategese ebivulu baba bali eggulu genosale ebbanga lyamaze emyaka enanga abawa ssente mujjuke bafunako billions kubayamba n'abeegana n'abagamba tebagwa mu doketi tabamanyi gye bagwa ba promoter yes tabamanyi nako ku scale ya arts mu Uganda kitegeeza yali abavuddemu abagobi ekintu kigenda baleka aba promoter government weverega nti tebamanyi yote ebadde nibo yekola bakola mu bukyamu nera naffe mwe abayimbi musigala tunaba kubeera recognized era bw'kitunula tetunabeera. The only way you can recognize an artist is giving them their copyright, full stop. The other way you're trying to do it is not it. Mubuzebuze muyite makoona byonna mbikole, no copyright, you have not recognized us, full stop. So ba promoter bakabe mpola kuba naffe fennyini kiringa kubeera mu maka nga tebakuwasa nga waliyo omukyala w'ebbali nga waliyo omukyala omukulu nga kati gwoli mukyala muto oli wambaga oshegera obeerawo nga kifaananyi. You understand? Because when reality comes to reality, mikolo bicho mwami onatwala mchala we. You understand? So before you give us copyright, tulinga mwe ba promoter tewali njawulo. Alali. Yabagobi. Tufaanagana.
tufaanagana naffe just smile batuteerako kagoye na smile naye there's nothing. Kyokula ab'ekyali tebakyagala basasula nga babaguze walabye gundi. Anti kyekyo ekizibu kati nange mbasitegera muyimbi agenda ku stage n'oyimba nga tebannakumalayo okimanyi bw'oyimbira bw'oti guwedde omuzannyo. Mbasisuubira wiza okuzannya muzannyo bwe guti ogwo alina gumanya kunsinga. Bayinza okuba balina agreements zaabwe ze baakola nga bo mu kakakuni kaabwe. I don't understand but me personally I would never go on that stage before I have zero balance. Ekyoluyi kyali kyetaagisa mwana muyaya akunyiiza n'akutuuka ng'oli mwabateekawo kamera mwe abalina obuzibu naye sometimes somebody gets on your nerve n'ogamba kankuwe anti promote erinyo talina amannyo gammeka ng'omanya ag'obukulu nga si kazigo wabula ddibu naye nga mwana olaba abantu when you test someone to their limit kikyosuubira sigamba nti akabi omukubamu naye mwana simanyi kyakanze nandi mu upside nze down like this flip you agasobola okuba nobody olaba oluyi yakaabye emyaka emanya soli ng'owana yamukola wanoera mukola otya oluyi lwataddewo embeera yadde yanjawulo nnyo so you know naye kati otemugenda scaring aba promoters we don't want to scare the promoters but we should I don't know how we can come to a better understanding wala nze nzikiriza mu nsi muno ntitegeera tiimu yo yigokola business you understand bwe banatukalubiriza nnyo banaye tugenda kwetimba tuli mu kwetimba awo wetuze but nze simanyi nani center ya cause of this big problem because ndaba si promoter si muyimbi waliwo ali awo ajankalanya bwe tutannabuuka so byebyo naye banatuwa copyright buli wamu kijja tereera because kati essaawa zino buli omu hustler the promoter is hustling the artist is hustling buli omu ayagala kusikako munne ono aleeta emirimu center azibbyeko it's the drama because there is no copyright so everybody is pulling from the little that is available kati awo bakwisa ku baby shower eyaki ya October nga 4 eyo baby shower ayira mwanako okay mutajimanyi agwa ngambye kati ntegedde ko ngambye ntegedde ate wekantega omupiira omukazi oluuta alujja kuki webale nnyo ndi musajja amusiba mwembi then nekiba kitya mwabeerako ne musibanako mwembi nga mukyusa engoye okufa obufijiko yayambalira mu kisenge walikyo bwazijjamu bwaziteekeri bwolaba oluuto nange nina era bwe nzijjamu engoye olaba olubuto akaweta kuba akakulya wa musajja ndazindeka ngende nta mirapini onte kwegata emirundi mukaaga olunaku n'otafunayo yadde ndina by the way ndi muli kwoli naye agenda ovaayo nalwo agenda bakanga nnyo nga ndi ntya yayaya ntidde n'okutyanga kiva mukamwa tolwewulira ngenda nze ndulina wetegereze obabbireko emisege gye bakulira akapande kali wali no pregnancy allowed bannange bwe mutemwogera bingi then nemutandika layira lweddo linda olabe ojja linda omulala nze nkuviireyo wekuba kugenda kuteeseza wa President Museveni nga Eddy Kenzo agenza okuteesa what would you want him copyright full stop munagifuna kati okitegedde tonzooza kati tukite ne bwe tukita kikigamba tewali kirala kyetwagala we want one thing tetwagala banaye batuyambeyo banaye batuweerezeyo kawunga banaye batuwe copyright full stop ebisigadde simanyi bikiro yagala bakuyambeyo nga bali mu kulya anti kati obuzibu n'okwo okulya kuliko emitendera mingi abamu kuffe kansirike bade neyalina okubuuza Bukenya ali ati abula kino ekisajja kwata nze ndabirira Bukenya aleka gyali mulungi ali bulungi I'm thinking is okay wakomye ddi omulaba obadde alina buzibu ki wafa pakina kakuleko genda olabiko omusajja Bukenya nigwe mbambika ndiba kali nambira bino yabetenda tasatanga